Olubereberye essuula ey'omukaaga. Obwononefu bw'abantu. Awo abantu bwe beeyongera obungi ku nsi nga bazadde n'abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasanga mu bo bonna be baayagala. Mukama n'ayogera nti, omwoyo gwange teguuwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye anaawangaalanga emyaka egitasukka 120. Mu biro ebyo waaliwo Abanefiri mu nsi abaazaalibwa abaana ba Katonda mu bawala b'abantu. Abo be bantu ab'amaanyi era abaayatiikirira mu mirembe egy'edda. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi, n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti, ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu, n'ensolo, n'ekyewalula, n'ekibuuka waggulu, n'ejjusizza kubanga nabikola. Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Abantu abaasibuka mu Nuuwa. Gino gy'emirembe gya Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Nuuwa yalina abaana 3, Seemu, Kaamu ne Yaafeesi. Ensi n'eyonooneka mu maaso ga Katonda, ensi n'ejjula eddalu. Katonda n'alaba ensi ng'eyonoonese, kubanga ekirina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti, maliridde okusaanyawo buli ekirina omubiri, kubanga ensi ejjudde obwononefu bwabyo, n'olwekyo nja kubizikiririza wamu n'ensi. Weekolere eryato mu muti ogwa goferi, olisalemu ebisenge, olisiige envumbo munda ne kungulu. Likole nga lya mikono 3 obuwanvu, emikono 5 obugazi, n'emikono 30 obugulumivu. Likole nga lya myaliiro 3, oteekeko eddirisa, ng'oleseeyo omukono gumu okuva waggulu waalyo, era oliteekeko omulyango mu mbiriizi zaalyo. Laba, ndireeta amataba ku nsi okuzikiriza buli ekirina omubiri kyonna ekirimu omukka ogw'obulamu wansi w'eggulu, buli ekiri mu nsi kirifa. Naye ndiragaana endagaano yange naawe, oliyingira mu lyato ggwe n'abaana bo ne mukazi wo n'abakazi b'abaana bo. Oliyingiza mu lyato ku buli kiramu ekirina omubiri 2, ekisajja n'ekikazi mu ngeri yaabyo, biryoke biwonere wamu naawe. Oliyingiza buli ngeri y'ebibuuka, ensolo n'ebyewalula 2 bireme okufa. Naawe weetwalire emmere yonna eriibwa abantu, n'ey'ebitonde ebirala byonna ebirina obulamu ebiri naawe. Nuuwa n'akola byonna Katonda bye yamulagira okukola.